Mukulu gwe nkutegezaako olunaku olwaleero ye munywanyi waffe gwe bayita Kazibwe Kapo abamutegeera obulungi ye musajja yakubira akayimba emmundu twazizza kugombolola ennyimba nnyingi ezasobodde okuba ate ng'akuba abajjukira obuyimba bwe wasobola okuba ate nga butambula beeping ndowooza okawulidde balina choice balungi wa bitundu amalala sigwa jjajjaawo emikwano waliwo akayimba bakayita keezaala ndira butafa tombuulira ennyimba nnyingi ezasobodde okuba ate ng'ayimba munywanyi waffe ono gwezza okuba ate nga nkutegeezaako oba gwe bayita Kazibwe Yisa abangi gwe mwakazzaako Kazibwe Kapo erinnya lino Kapo nno lyasobola okuba ate nga likwata olw'embeera gye yeeyisaamu omukulu ono nga buli muntu yenna ne bw'oba omusanze omugaayo no wa mukwano nnyo era ng'ayina embeera gye yeeyisaamu ey'omukwano tasosola ayina embeera eraga nti oli mukwano gwe ne waba yakakulaba olunaku olusooka akulagira nti oli Kapo we amaze ebbanga n'ebbanga omukulu ono yazaalibwa mwezi gwali gwa 1979 yazaalibwa sayidi z'e Butambala eyo era nga taata we bamuyita Edirisa Kazibwe maama we ye mugenzi Nakalema Mariam nga Kazibwe Kapo okusoma kwe yasobola okuba ate ng'asomako ng'abayimbi abamu abatono ennyo abasomako yasobola okuba ate ng'asomako essomo bayita Bukesa CU lisangibwa sayidi z'eŋŋando Butambala ebbanga lyasobola okuba ate ng'amalayo mpolampola kwe kwegatta yaliko essomero lyeyegattako ne bayita Kitagobwa Omeya awo nno yamalira ekyomusanvu mu mwaka 1995 yeegatta ku Kitagobwa Secondary School we yasobola okuba ate ng'akoma mu kiraasi ey'ekkumi mugitegedde ye senior 2 nanti P7 P8 yakoma mu senior 2 okuva mu senior 1 mpaka senior 2 yasobola okuba ate ng'akoma Kazibwe Kapo okuba ate nga okusoma yakoma mu senior 2 olw'embeera nti bamuwaliriza okuwasa ku myaka egyo ng'ali mu senior 2 olw'embeera nti yafunyisa omuwala ayaya era embeera teyali nnungi obudde obwo n'asobola okuba ate nga okusoma yasobola okuba ate ng'akunyukira awo mu senior ey'okubiri musajja wattu Kazibwe Kapo yasobola okuba ate ng'atetenkanya atya wayinza okuba ate ng'ayimirizaawo amaka ne mwana muwala oli gwali yakafunisa olubuto ng'ate bonna emyaka gyali mitono nnyo mwaka 1997 yasobola okuba ate nga yeteekamudde n'ayingira ekibuga Kampala awo we yatuukira ewa ssengaawe gwe bayita omugenzi Maria Mukamiyaate yalina ennyumba ze sayidi ze Nateetaawo yasobola okuba ate ng'asula ng'omukulu Kazibwe Kapo ayiiye ekibuga asobola okuba ate ng'akitandika alaba embeera enatandika etya awo nno ku nnyumba ez'abapangisa ezaaliko eza ssengaawe kwaliko omuyimbi gwe bayita Disani Kasasa awo nno waliwo n'abayimbi bangi nnyo abaali bapangisa ennyumba ezo obudde obwo omukulu oyo yali asomera mu ssomero libayita Matendo Demonstration School eri omukulu gwe bayita Fred Sebatanga bali nakujukizaako nti Matendo yalina essomero eriyigiriza abaana abatandika okuyimba era omukulu gwe bayita Disani Kasasa mwe yali asomera obudde obwo nga bayiga music awo nno ng'omukulu Kazibwe Kapo ali ku nnyumba zaani za ssengaawe nga mukulu Disani bw'avaayo ajja n'amutegeeza tusome bwe buti ne bwetti okuyimba luyimba bwetti ne bwetti embeera ng'asobodde okuba ate ng'agezaako munywanyi waffe Kazibwe Kapo ekibuga kyasobola okuba ate nga kigaana n'agamba nti kanzireyo Butambala ng'addayo Butambala naye yalina omutima ng'agamba nti music ono mbadde ntandise okumwagala n'entandikidde ng'akomyewo mu Butambala yasobola okuba ate ng'agwa ku bakulu bayita makuge gitasingaza omba ntegeeza omukulu gwe bayita Eliasafu Kibirige omukulu yabatamumanyi bulungi yalina mukulu w'omukyala gwe bayita senior woman Irene Nakito era n'omukyala gwe bayita Fiona Nakayiza bamujjukira obulungi omukyala oyo yafiira mu kabenje akatabasudde wano omukyala gwe bayita Rose Nakasuja be baganda b'omukulu gwe bayita Elisafu yalina nnyini w'ekibiina kye bayita makuge gitasingaza obudde obwo mwalimu abayimbi nga Dr. T Aziza Zioni bw'omusanga muwe ekitiibwa be bali mu kibiina ekyo emyaka egyo n'omukyala gwe bayita Lieti Sanyu mukyala wa Fred Sebata ekibiina ekyo ng'asobodde okuba ate nga obudde obwo baali Butambala sayidi zeeyo nga bwe nkutegeeza nti yali akomye mu kibuga ng'ekibuga kigaanye akomawo n'asobola okuba ate nga yatuukirira omukulu oyo asobola okuba ate ng'alaba mu makuge ayinza okuba ate ng'akikuba embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula bannaffe ab'amakuge obudde obwo baali bategese ekivvulu sayidi z'e Butambala omukulu Elisafu n'amutegeeza ogenda kujja ku stage otuyimbiremu tulabe abantu bakuba enduulu Elisafu n'agamba ono muyimbi gwe nfunye ayinza okuba yasinga n'atamanya nti omukulu Kazibwe Kapo teyakimanya nti azaalibwa Butambala ab'e Butambala basanyuka olw'embeera nti mutabani waabwe yali azze ku stage awo nno omukulu atandika ekyo kye bayita endongo nga bwe nkutegeezezza makuge gitasingaze mwagwa 21 Kazibwe Kapo yeegatta ku kibiina kye bayita ngoma ekyengoma kye bayita kirabo gitasingaze omukyala gwe nkutegeezaako kyali kya mukyala gwe bayita Florence Namirimo
ziba bbiri awo nno teyasobola okubatenga amalayo kabanga kanene wabula yasobola okubatenga afuna omusajja ow'omukisa gwe yasangayo gwe bayita omulonkato sekandi nannyini bazira gita singazi nantawunyikamu kwayita singazi mwalimu nekima waliwo ne recording studio gye bayita Kase Music Recorders onazo mujijjukira bulungi kati nannyini waayo yasobola okubatenga mu miitinga n'amugamba nsobola okuyimba omukulu wa Kase n'amugamba kale nyimbiraamu era omukulu wa Kase asobola okubatenga awulira nti Kazibwe Kapo asobola okubatenga akuba endongo n'amuwa tune era oluyimba olwo yamukolera bwereere we yakufulumiza akayimba ako ekituguza abakazi embeera nga yasobola okubatenga etambula Kazibwe Kapo tukyagenda mu maaso. Kazibwe Kapo nkutegeezezza nga asobodde okubatenga afulumiza akayimba ako omwaka bisobodde okubatenga bitambula naye ng'endongo tetambula bulungi naye asobola okubatenga afuba n'alaba endongo ngenda gikola ntya kwali kwakusoomooza nnyo. Kazibwe Kapo yasobola okubatenga yeegatta ku mukwano gwe bamuyita Ronald Kabanda yasobola okubatenga atwala Kazibwe Kapo neegatta ku kibiina kye bayita Jupiter ekibiina ekyo kyali ky'omukulu gwe bayita Mamuli Katumba obudde obwo ekitebe kyabwe kyali side z'ebwayise awo nno gye yasangira omukulu gwe bayita Abdul Mulaasi nkujjira ku nsonga gye nkutegeezezza Abdul Mulaasi ne Kazibwe Kapo bavaawo okwawukana obudde obwo Abdul Mulaasi yalina akayimba ak'ettabo obuliri bunyuma abajjukira akayimba ka Abdul Mulaasi obuliri bunyuma nga bagenda batambuza ensonga zaabwe obudde obwo nga Abdul Mulaasi munene ayayaya obadde okimanyi nti kamiliyoni yasuula Abdul Mulaasi tugenda mu maaso omukulu wa Abdul Mulaasi ng'alina tuni ye Kazibwe Kapo zakyali fala awo nno nga bagenze waliwo gye basobola okuba tebagenda okukola ekivulu sayidi z'ekalangala wano ogenda ekalangala tebamanya nti ate enjawukana egenda kubatenga evaawo we bagendera ekalangala ng'omunene waabwe yali omukulu gwe bayita Mamuli Katumba nga balina ekibiina kyabwe kye bayita Jupiter kyali kikuba nga mulimu Abdul Mulaasi Mamuli Katumba bayimbi bangi nnyo abalimu nga batuuse ekalangala Abdul Mulaasi yali munene obudde obwo ng'ekivulu baali basibye ekikaali kyabwe nga baagala okubatenga batambulamu mpolampola yagenda ku mulyango n'asaba mwannyina wa Mamuli Katumba n'amugamba nti mpaayo omutwalo gumu male okufuna ekyokulya ne banywanyi bange muganda wa Mamuli Katumba teyasobola okubatenga amuwa akasente Abdul Mulaasi nga bwe yali omunene obudde obwo n'agamba olaba batumye omutwalo katuzirinnye ziddeyo e Kampala ne baddayo baava ekalangala nga baddayo olw'obusungu obw'amaanyi Abdul Mulaasi agenda ne Kazibwe Kapo n'omukugu bayita Ronald Kabanda nga batuuse mu Kampala era basinkana bamitingirawo ku C&C abajjukira obulungi ne batandika ekibiina kye bayita Light Production era nga n'omukulu Kazibwe Kapo ekibiina kino akinako ettaffaali ddene wulira Kazibwe Kapo nga batuuse Abdul Mulaasi basobola okubatenga bagamba nti omukulu gwe bayita Paulo Katongole asobola okubatenga abeera maneja w'ekibiina kyabwe kye bayita Light Production obudde obwo nga baawukanye ku kyama Mamuli Katumba kye bayita Jupiter awo nno omukulu Paulo Katongole n'amutegeeza sijja kubatenga mbakwasaganya wabula katandikewo ekibiina kye bayita Homies Paulo Katongole amutegeeza ngenda kuwa ebitundu ng'endagaano gw'osinga okufuna era mu mbeera eno bakola The Homies obwo budde mwalimu Light Production kya Abdul Mulaasi mwalimu Jupiter ya Mamuli Katumba mwalimu Talent Africa eyawire Mukaabya era nga n'omukulu bayita Silver Kyagula yajja n'abeegattako ng'omwagwa 2-3 guggwako awo awo nga besobola okubatenga bitambuza mu The Homies Kazibwe Kapo tesobola okubatenga afumizamu oluyimba wabula mwagwa 2-4 nga guggwako awo ekibiina kyasobola okubatenga kifuna obutakkaanya olw'embeera obudde obwo Abdul Mulaasi yali asinga okufuna akasente olw'embeera nti yali alina hiiti era yali serebu asinga obudde obwo basobola okubatenga bitambula bwe bityo Abdul Mulaasi asobola okubatenga afuna banywanyi bwe ne wire Mukaabya ne bagendako mu kooti wadde bya kooti ate baali badongo nga tebabitegeera bulungi ne bikomaawo Abdul Mulaasi n'addayo mu kibiina kye Light Production 2-4 ne basobola okubateeba ku b'endongo awo nno n'omukulu munywanyi waffe Kazibwe Kapo kwe kufulumya oluyimba lwe bayita beeping oluyimba olwekutegezaako beeping weyasobola okubatenga afulumya 2-4 era abantu basobola okubatenga bakkiriza beeping lwafulumya ku alubamu y'omukulu gwe bayita Swimming Pool abajjukira ebiseera Abdul Mulaasi ng'ajja mu Masaka bonna ne bayingira naye akadde kano era omukulu Kazibwe Kapo ng'afulumiza akayimba kwe bayita beeping abantu basooka kukkiriza nti Kazibwe Kapo yayimbye bagamba nti oba Abdul Mulaasi wabula we yakola vidiyo abantu ne bamanya nti era bawulira ennyimba ezimu ezasookera ddala eza Kazibwe Kapo oyinza ziwulira ng'eza Abdul Mulaasi nkunyumiza 28 Abdul Mulaasi Kazibwe Kapo afulumya akayimba balungi wa bitundu awo nno era yali munene obudde obwo kyenkunyumiza
yali munene obudde obwo era nga bebamu ku banene b'ekibiina kye bayita Light Production n'omukulu Abdul Mulaasi ekibiina kye baalimu mpolampola nga batambuza ensonga zaabwe mpolampola nga bwenkutegeezezza awo ekibiina nga kikutte. Abdul Mulaasi alina swimming pool, Kazibwe Kapo alina beeping, nyumiza gwe nga bitambudde bwe bityo. Omukulu Kazibwe Kapo ajja n'afuna emmotoka, akamotoka ka 10, yagula ka 10. Yali yakagula emmotoka 10 n'ategeeza omukulu Abdul Mulaasi, mbadde nsaba bannyongere kasente kenfuna. Obudde obwo yali afuna emitwalo gyalinga 3 nga yagala bamwongereko emitwalo 2 asobole okuba ate ng'atambuza ensonga. Okwawukana kuvaawo, Abdul Mulaasi yagaana okumwongera ssente, omukulu Kazibwe Kapo ne baawukana. Zozo kitegedde 29 munywanyi waffe Kazibwe Kapo kwe kuba ate ng'atandika ekintu ky'endongo n'ayongerayo mpolampola kwe kwegatta ku kibiina kye bayita Diamond Production kyakatolu bwama. Awo ne weyafulumiza akayimba komya amalala ng'akakuba Abdul Mulaasi ne bw'oba okawulidde akadde kano ennyimba ezisinga zonna zagamba Kazibwe Kapo zakuba sigwa jjajjaawo biki yali akuba Abdul Mulaasi. 2012 yasobola okuba nga yegatta ku kibiina kye bayita Lwaki Production. Lwaki Production obudde obwo manager yali Paul Katongole, waliwo omukugu bayita Fred Sebale, mwalimu Fred Seremba, Wamala Kyolaba, Wire Mukabya. Jadi kati ekyabatawanya mu kibiina kino mu 2012 jadi kiweewe obudde obwo yalina hiiti ye n'abategeeza nti mbadde nsaba bannyongere kasente. Omukulu Paul Katongole n'agaana nno. Awo nno Kazibwe Kapo yafulumiza n'akayimba sigwa jjajjaawo era yali akoona abamu ku bakulu b'ekibiina ekyo era ng'akoona n'oli Abdul Mulaasi. 2013 nga bafunye obutakkaanya basobola okuba ate nga bavaayo. Kazibwe Kapo bakola ekibiina kye bayita Lwaki Production, beeyita bannamukisa, mwalimu Kiweewa, Kapo, Ronald Kabanda, Sebale ne Haji Kyolaba. Basobola okuba ate nga bafulumiza akayimba bungi nnyo bwasobola okuba ate nga butambula. 2013 weyafulumiza yegatta ku kibiina kye bayita Vision Heroes, yamalayo omwaka gwali gumu n'ekitundu weyafulumiza akayimba yali akulembedde era ng'akuba oli gwenkunyumizaako mu mboozi n'akayimba ke bayita Ndiira Butafa. 2015 weyegatta ku kibiina ky'omukulu gwe bayita Jaluna mu biro. Ennyimba nnyingi zasobodde okuba ate nga afulumizaamu emmundu yadda ku gombola, ennyimba nnyingi nnyo n'akunyumiza kye bampita Bani Kenzanyu.